Mukama feebaza emikwano balamusizaako mwenna abawulize abafere abale baffe aba Data TV. Mbakulisayo ku mirimu ne mbebaza emirimu nammwe abakolera awaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ate era nnyongera okusabira abo bonna abatambula okudda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twala omukisa guno okwebaza Katonda n'omugulumiza olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde n'okuweereza kwonna. Ne ntwala omukisa okwebaza buli kinnoomu mu ggwanga Uganda kyakola ekiwesa Katonda ekitiibwa, wamu n'abaweereza ab'obuweereza buno okuyimirira ennyo okubanga omulimu gwe gusobola okutambula. Kunengattako Data TV kubanga muyimidde naffe, kubanga mwayo obudde naddala olunaku olwokutaano okuzzaako enjiri eno abantu bongere okugitegeera ey'okutiibwa kw'eggwanga Uganda. Katusabe. Kitaffe ayinza ebintu byonna, kugulumiza nkwebaza kubanga ekigambo kye wakissaamu ekitiibwa, era leka kigulumizibwe mu bulamu bwaffe, kiyite kinyweze mu bulamu bwaffe ensulo ez'obulamu, ate tufune okuwonyezebwa bwe tunakkakana okukola okwagala kwo. Erinnya lyoke liweebwe ekitiibwa mu mwana wa Yesu Kristo musabidde. Mikwano, olwaleero ŋŋenda kwogera ku nteekateeka nga yakwenenya, naawe ampuliriza osobola ogyenyigiramu kubanga kwatako. Mu ebyo ebimu bye nabanjogerako by'osobola okukola, osobola obikola, by'otasobola ffe tujja kuyimirira. Okwenenya kuno kwa kuggyawo ekikolimo eky'efugga bbi. Bingi bye tugenze nga tutereezaako kubanga ebikolimo tekibeera kimu. Naye njogera ku kikolimo eky'efugga bbi mu ggwanga lyaffe nga kizingiramu obwenzi, kuyiwa omusaayi, obutemu n'okusaddaaka, obubbi, obukyayi n'okusosola, obutamiivu, nga byonna biri mu bukulembeze naddala ku ntebe yaffe ey'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Njagala kubyogerako bwe nti Katonda ayagala tube nga tuyimirira wamu mu nsonga eno, kuba tuze tukola ku nsonga ezimu. Buli kintu kyonna nga munaatereera bw'abaawo okwenenya mu maaso ga Katonda, so tekikolebwa n'amaanyi gammwe n'amagezi gammwe ne musobola. Ngenze mu kitabo kya Isaaya essula 27 eyogera ku bigambo bino bye ngenda okwogera. Olunyiriri lwa 12 ega nti awo olulituuka ku lunaku luli, Mukama alikuŋŋunta okuva ku ntaba z'omugga kutuuka ku mugga gw'e Misiri. Mulikungulwa kinoomu kinoomu mmwe abaana ba Isirayiri. Buli Bayibuli ogisoma nga nti awo olulituuka ebe yali etegeeza mirembe gyaffe oba mirembe giri mu maaso mu budde obwo. Katonda yategeka okujja ng'alonda abaana ba Isirayiri abali eno ku mugga River Nile, okukungula kwe kulonda. Kyova olaba nabagamba nti Katonda ajja tujjayo mpola, era tugenda twegatta mpola. Abategedde ekkanisa terwaawo si nnyingi, naye abategedde bajja kugenda batwegattako mpola kwe kukungulwa ffe abali ku mugga guno River Nile, naye nga tuli baana ba Isirayiri. N'agamba nti olw'okuminasatu awo olulituuka ku lunaku luli, era bagamba obudde buno bunaatuuka ekkondeere eddene lirifuuyibwa. Kanjogere ku kkondeere. Ekkondeere mu Isirayiri bwe lyafuuyibwanga eddene, baalinga balanga oluusi mu jjubiri emirembe, gye bayita jjubiri kuva kufuuwa kkondeere, kutegeeza abantu nti Katonda ataddewo ekisa ky'okusaasirwa, tutandike okudda gy'ali, wabaawo obudde bw'okusonyiibwa. Ekitanga weekiri abantu bakiriza okukyuka, Katonda abasonyiira ddala n'abanga balaga ekyokkola. Kati baafuuwanga ekkondeere, kati nange nfuuwa ekkondeere. Era ekigambo jjubiri kitegeeza kufuuwa kkondeere kulanga mirembe. Yobala n'ennya lyange nze muwanguzi jjubiri. Mukama amannya go yagampa nga galina amakulu gaago. Muwanguzi jjubiri. Kufuuwa kkondeere lirufuuyibwa. Era balijja abo abaali beeteeseteese okuzikiriza mu nsi y'e Bwasuli, n'abo abaali bagobeddwa mu Misiri, era balisinza Mukama ku lusozi olutukuvu Yerusaalemi. Ne bagamba nti n'abo abava mu nsi y'e Bwasuli, ne bagamba Bwasuli ekiikira superpower nga bwe ngenda okwongera okunyonya mu lunyiriri olulala, nabo Katonda abaagala baweereze be B'Amerika. Then n'agamba naffe abaali bagobeddwa mu nsi y'e Misiri ey'oluzungu ekiyita abantu outcast oba ababoole, naye nga Bayisirayiri bali eno mu nsi y'e Misiri, bali awali River Nile, ali omugga Nile Kiyira, amawanga ageetoolodde wano wonna n'amalala. Ne bagamba tulisinza ku lusozi olutukuvu Yerusaalemi. Ne ŋŋamba nti olusozi kitegeeza kwewaayo, kuba omuntu alinnyo olusozi yeewaayo. Olusozi ate ye kkanisa. Abantu balina kwewa nnyo okukola obutuukirivu n'obutukuvu. Tulina kwewa nnyo okukola nnyo n'amaanyi okulaba nga tutuuka ku ntikko lwe lusozi oba okuwangula. N'abantu bonna bajja kwegattako wadde embeera ekalubiriza, tukolere wamu. Okusinza kwe kugondera Katonda oba okukakkana. Kigambo kusinza kitegeeza ki? Okugulumiza n'okusukkulumya. Kati Katonda asukkulumye bakatonda abalala bonna, Katonda w'omwoyo oba Katonda w'abalokole. Asukkulumye Katonda w'amadiini w'abantu abalala bonna, kuba ye Katonda w'omwoyo. Yabaga nti abansinza
basanye kunsinza mwoyo n'amazima nga boga nti Bayibuli esukkulumya ebitabo ebirala byonna kubanga ab'ebifuzi babijja muno wadde bo bongeramu ebyabwe buli kintu kyonna kyolaba mu Bayibuli muno mwekiri obugagga ebibonyobonyo ebikolimo amateeka byonna biri muno mu Bayibuli kyo kisukkulumya ebitabo ebirala ne bw'osoma bitabo ki temuli kirina magezi nga Bayibuli kati okusoma kitegeeza kusukkulumya amakulu bw'osukkulumya mwami wo Katonda n'omusa wansi oba okusinza mwami wo bw'osukkulumya Pulezidenti ow'ekitiibwa Museveni oba NRM oba People Power Katonda n'omusa ebbali oba osinza ebyo oba tosinziza Katonda naye Katonda ayagala kuddayo kumusukkulumya oba n'osukkulumya kabaka oba omuntu omulala Katonda ayagala kuddayo kumusinza nga kweweerayo ddala ngenze mu Isaaya 19 kyali ku kikolimo kino eky'efugga kye njagala okwogerako olwaleero. Isaaya 19 egamba olunnyo olwokuna kubanga era agamba nti kantandike n'olusooka omugugu gwa Misiri nenga nti Afrika baatutika omugugu ne basenga kugamba Uganda laba Mukama yeebagadde ku kiro ekiyita amangu ajja mu Misiri n'ebifaananyi b'e Misiri n'enyoezebwa mu maaso ge n'omutima gwa Misiri gulisaanuka wakati mu yo. Bayibuli egamba nti Katonda yeetegeka okujja mu Afrika naye akusingira mu ggwanga Uganda atutika obuvunaanyizibwa alyoke atusaanuuse emitima gyaffe n'agamba ndirwana n'Abamisiri Abamisiri balirwana buli muntu na muganda na buli muntu nalirwana ekibuga n'ekibuga n'obwakabaka n'obwakabaka kale tutegekera okubanga tulwanagana abaddugavu naddala okusinga mu Uganda kuba Uganda nagiwandikako mu bunabbi 22 tiyegenda kubonaabona nnyo kutuusa nga tufunye omukulembeze akkiriza Katonda oba ono oba naddawo oba omulala yenna nga yakkiriza Katonda kyo tekigenda kuvaawo kujja nga tukisalidde amagezi ag'okwenenya bassebo. N'agamba omwoyo gwa Misiri guliggwamu wakati mu yo nange nditta okuteesa kwayo baliragula eri ebifaananyi n'abasamize neri abo abaliko emizimu neri abalogo. Katonda yategeka okutta okuteesa kwaffe awaweeru buli ky'onookola ng'ogaanya okukkiriza bye tugamba ebigambo bino ojja kulabawo ebifa sikukolimira n'ekigambo okigamba kyo tekituuka ojja kulaba ebitagenda bulungi lwaki kubanga ogaanya okuteesa kwa Katonda buli tunakkiriza okuteesa kwa Katonda ebintu bijja kutereera. Olwokuna ndigabula Abamisiri mu mukono gw'omwami omukambwe kabaka omukanga alibafuga bw'ayogera Mukama ow'eggye awo wenjagalira ddala Katonda tugamba nti agenda tukwasa abafuzi abakanga ekyo kiba kikolimo ekiri ku ggwanga naye ngenda kwogera kusinga ku ggwanga Uganda ekikolimo ekituliko kwe kutusaako abafuzi abakanga ate nga nabo bakolimire bennyini. Ennyiri zino njagala nzisome tezandibaddeko mbadde nkomawo naye njala soma olwokutaano n'omukaaga olw'omusanvu otegere nti ddala Uganda n'olw'ekkumi. N'amazzi galikendera mu mugga n'omugga gulwebuuka eriva Nayiro n'emigga giriwunya n'obugga bw'e Misiri bulikeewa n'ebitogo n'essaalu biriwotoka. Amalundiro agali ku Kiyira ku lubalama lwa Kiyira kwennyini ne byonna ebisigibwa ku Kiyira birikala birigobebwawo so tebiribeerawo nate. Ne bagamba nti awali omugga liva Nayiro wagenda kubanga ebintu bigenda bisaanawo kyobulaba bete ebitoogo byonna olw'okuba pulezidenti waffe naye aliko ekikolimo eky'obufuzi eky'effugga entebe gy'atuddemu naye atufuga bubi afugisa Fugabbi kati ate era atuukiriza bino nga ba-investors bagenda mu ntobazi ne basaanyaawo buli wamu emiti ne tugisaawa buli kimu kyonna ne tukisaanyaawo olw'okuba yali yakola obuyeekera ng'atya n'obuyeekera buli awali emiti atyawo alagira abantu basaawe buli wamu emiti bagimale ebibira bibadde bugenderevu buli okubimalawo kibaddemu enteekateeka ye kubanga atyaga muyinza okwekekamu abantu naye nga bino byonna waliwo ekikolimo kyenjagala obbalaga awali omugga Nayiro ne baga nti bigenda kkala n'ebirimibwa n'ebitulunda byonna ebyaffe bigende nga bisaanawo. Ndeesa olw'omunaana era abavubi balikaaba n'abo abasuula amalobo mu Kiyira balinakuwala n'abasuula ebiragala mu mazzi baliggwamu amaanyi njogera ku ggwanga Uganda weewali abavubi abakaaba lwaki teri muvubi asinza Katonda ku nnyanja kati olw'okuba tuliko ekikolimo kino naye nnyenda ku kyabufuzi kye njogerako kuba ebigenze bikolebwako. Olw'ekkumi n'empagi zaakyo zirimenyekamenyeka ne bonna abakolera empeera balinakuwala mu myoyo ne bagamba nti empagi za kumenyekamenyeka bintu abantu bye beesiga n'abakolera empeera okunakuwala mu myoyo. Naye njagala kudda ku lunnyo olwokuna lugamba nti ndigabula Abamisiri mu mukono gw'omwami omukambwe kabaka omukanga alibafuga bw'ayogera Mukama ow'eggye awo ensinga okwagala. Bassebo ne bannyabo lwaki njogedde ebigambo bino nti waliwo ekikolimo ky'ebyobufuzi ky'ebyobukulembeze eky'effugabbi twagala tukikwatireko wamu kubanga tubasomeseza okumala ebbanga namwe mwenyigiremu kyetuba tubayita mujje tukolere wamu oba bw'onoowulya by'osobola ng'oli eyo wonna wooli oba oli mu ofiisi ne bw'onooba pulezidenti ne bw'onooba kabaka ne bw'oba mukyala pulezidenti oba ani owulye nti waliwo ekikolimo ky'effugabbi ekikolimo kino teri agenda kukiggyawo okuggyako nga twegayirire Katonda. Lwaki ekikolimo kino kijja kitya ebimu ku byo lwaki era tuli Bayisirayiri ababoole oba abakolimire
oba ababoole ebimu lwakuba tugenda tubirongoosa. Kitandika bwe kiti. Ekikolimo kino byajja oluvannyuma lw'abajjajjaffe Abayisirayiri bwe baayendanga ku bannaggwanga, naye bwe baddanga eri Katonda ne beenenya, baagobanga abakazi n'abaana baabwe. Bajjajjaffe bano ngenda kukulaga katabakyukiranga Katonda, baagobanga abakazi n'abaana baabwe, naye ng'abakazi abo be bagobye n'abaana baabwe, abaana bali Bayisirayiri be bagobye. Ndi mu Nekemeya, awulirize bulungi bannaggwanga 13, Nekemeya 13 olunyi 23-26 lugamba bwe luti. Mu biro ebyo ne ndaba Abayudaaya abaali bawasizza abakazi Basudosi n'Abamoni n'Abamowaabu n'abaana baabwe baayogeranga ekitundu olulimi lwa Lusudosi, so tebaayinzanga kwogera olulimi lw'Abayudaaya, naye ng'olulimi lwali lwa ggwanga nga bwe lwali. Ne mbawakanya, ne mbakolimira, ne nkubako abamu, ne nkunyula enviiri zaabwe, ne mbalayiza Katonda nti, tuwanga batabani bammwe ne bawala bammwe, so temutwaliranga batabani bammwe ne bawala bammwe newankubadde bo bennyini. Owulira ebigambo ebyo. Abantu bano bwe baatukanga okwenenya, baakolimiranga abaana bano abazaaliddwa bannaggwanga, ne babagamba n'okubagoba baabagobanga, kubanga ye yali enkola. Kitegeeza nti omusaayi mungi Omuyisirayiri omunnaggwanga ogwasaasaana bassebo ne bannyabo, naye nga yali nsigo ya Isirayiri, naye yavanga mu bwenzi. Ne batandika okubakolimira n'okwenenya, ne bagamba abo mubagobe abaana abatali baffe. Era ebyo byonna byakuyigirako nti n'ebika tubula abantu bagenda bagamba nti tugende mu DNA, omwana oyo atuviire kuba si waffe, ave mu kika. Ne bano kye baali bakola, ne bagoba abaana bano, naye nga musaayi mu Isirayiri mu mawanga ag'enjawulo ne gusaasaana. Ate nga gugenda kutuukiza ebyawandiikibwa biri mu lubereberye nga Katonda agamba nti bakabaka bagenda kuva mu Isirayiri, mu Bayisirayiri bajjule amawanga gonna. Tebaŋŋamba nti buli w'osanga obwakabaka n'awaali obwakabaka waalingawo oluusi omusaayi Omuyisirayiri. Ngenza awalala oyo nvudde ku oyo ng'agobye Nekemeya abantu abo. Ndeeta omuntu owokubiri ye Kabaka Sulemaani, ogenda mulaba bw'awasa abakyala abangi. Kabaka Sulemaani yayenda nnyo n'awasa abakazi bannaggwanga bangi nga beegasse n'Abayisirayiri be yalina. Yalina abakyala 700 n'abakazaana 300. Baakyusa omutima gwe n'asinza bakatonda n'ebyoto naye n'abizimbanga ebigulumivu n'ava ku Katonda. Olabanga Buganda erimu nnyo okusinza Setaani. Sulemaani musingi ogwo yagukola nnyo nga yeegasse ng'awasiza abakazi abannaggwanga. Mu Bassekabaka ekitabo ekisooka era essula 11 gye njagala okwogerako, ennyiriri zino ziwulize bulungi okuva ku lusooka otuuka ku lw'omunaana. Kabaka Sulemaani n'ayagala abakazi bangi bannaggwanga wamu ne muwala wa Falaawo, abakazi b'oku Mowaabu, Abamoni, Abayedomu, Abasudoni n'Abakiiti, ku mawanga Mukama ge yabagambako abaana ba Isirayiri temugendanga mu bo, tebajjanga mu bo, kubanga tebalirema kukyusa mitima gyabwe okugobera bakatonda baabwe. Sulemaani ne yegatta nabo n'abaagala. Yalina abakazi 700 abambejja, n'abazaana 300. Bakazi be ne bakyusa omutima gwe, kubanga olwatuka Sulemaani ng'akaddiye, bakazi be ne bakyusa omutima gwe okugobera bakatonda abalala, ng'omutima gwe ne gutatuukirira eri Mukama Katonda we nga bwe gwali omutima gwa Dawudi kitaawe, kubanga Sulemaani yagoberera Asutoloosi katonda omukazi w'Abasidoni, ne Mirukomu omuzizo gw'Abamoni. Era Sulemaani n'akola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, n'atagobera ddala Mukama Katonda wa Dawudi kitaawe nga bwe yakola. Sulemaani n'azimbira ebifo ebigulumivu eyo yonna ne besiyogereyo olw'omunaana. Era bwe kiyakola bw'atyo, abakazi be bonna bannaggwanga abaayotezanga obubaane ne bawaayo ssaddaaka eri bakatonda baabwe. Mukama n'asunguwalira Sulemaani kubanga omutima gwe gwatuuka okuva ku Mukama Katonda wa Isirayiri eyamulabikira. Owulira ebigambo ebyo. Mukama kyava agamba Sulemaani olw'okumi kubanga okoze kino, totukuta endagaano yange n'amateeka gange nakulagira, sireme kukunyuzaako bwakabaka ne mbuwa omuddu wo. Owulira ebigambo ebyo. Sulemaani y'omu yayagala bannaggwanga bangi n'azaala emisaayi Emiyisirayiri egisaasaana mu mawanga. Kati bwe gyasaasaana gyabeera mingi ne gigenda nga gisaasaana, Sulemaani ng'agira kiki? Ng'azadde mu bakyala bangi. Leeta essula 10. Ate ngenze ku kabaka omukazi ow'e Seba.
bwe yawulira ettutumo lya Sulemaani olw'erinnya lya Mukama n'ajja okukema n'ebibuuzo ebizibu. N'ajja e Yerusaalemi ng'alina abaddu bangi ennyo n'eŋŋamiya zeetisse ebyakaloosa ne zaabu nnyingi. Ono yajja n'ebintu bingi bwe yatuuka Sulemaani olwokusatu n'amutegeeza byonna bye yamubuuza. Tekintu kabaka kyataamutegeeza. Kabaka omukazi Seba yamala okulaba amagezi gonna ga Sulemaani ne bwe yazimba n'ebyokulya na biki bwe yabiraba. Bayibuli egamba nti nga temukyasigaddemu ye mwoyo. Owulira ebigambo bino. Ono kabaka yali omwenzi bw'atyo, tayinza kulaba mukyala kabaka ng'ono ng'azze omulungi bw'atyo n'asigala nga tagudde matu. Kyova olaba nti temwasigala mwoyo, mukazi temusigadde mwoyo ne kabaka teyakisigala mwoyo. Ate omuntu yenna omukyala bw'amukyalira nga ne babeera mu kafubo mu ofiisi nga talina Katonda mu mutima gwe n'ebyamuleese basooka kubizza wabbali ne boogera ku nsonga ziri ez'okugenda mu kisaawe. Kati Sulemaani yagenda n'omukyala ono mu kisaawe n'azaala omwana gwe bayita kabaka Meneriki. Ogwo omusaayi nga Muyisirayiri. Tera okubagamba nti omusaayi ogwo gwavaamu kabaka Kintu n'ajja eno ne yeegatta ne bakola Obuganda. Lwaki njogera ku kikolimo kino? Kyatandika eri kya bwenzi, abaana babagoba basinga lwa bwenzi. Kikolimo kyabaga nti Abayisirayiri ababoole abali ku mugga eno, njagala okubategeeza tulina ekikolimo ky'ebyobufuzi ate mwe muva abafuzi. Ekikolimo kino kye njagadde okwogerako olwaleero. Kabaka ne bamuyuzaako obwakabaka, bamwe nti ngenda kuyuzaako obwakabaka mbuwe munno. Era Katonda yakikola mu Sula 12 Olunyiriri 25. Ayuza obwakabaka. Yerobowaamu n'azimba Sekemu mu nsi y'ensozi Efulayimu n'abeera awo, n'ava omwo n'azimba Penuweli. Yerobowaamu n'ayogera mu mutima gwe nti kaakano obwakabaka bunadda mu nnyumba ya Dawudi. Abantu ne bayambuka nkoye saddaaka. Wano nsomye omusajja ono nga bamuwadde obwakabaka ate naye yabwonoona. Yabuyuza bwe baabumuwa naye yayonoona bwonoonyi. Naye kiriko mu lunyiriri olw'amabega. Ono baamuwa ebika 12 kuba manya ebika 10 n'aba nga yabikulembera. Ne basigala ekika n'abyawulako. Kaakati naye ate n'akulembera bubi kuba yamanya nti bw'anadda eri Katonda bajja kudda eri. N'atandika n'ekola bya sitaani ono ebika ebyo 10. Kati era ne byongera kwonoona. Funa ate era bikolimo era nga byongera nabyo kwonoona kuba omuntu ayonoona atandika okuwasanga bw'alabye. Nabo ne bongera okuzaala emisaayi egisaasaanira ensi. Amakulu nti tulimu omusaayi mu Isirayiri nga tulina obukulembeze, naye nga obukulembeze bwaffe buliko ekikolimo. Entebe yennyini ey'eggwanga etuddemu ekikolimo kye ngenda okwogerako. Katonda kyagala tutegekere wamu twenenye. Kuba bwe tutamanyi kye tuteekwa kukola, tujja kuddawo tuloze people power agenda kutuyamba. Tulove muzeeyi agenda alitava ku maini. Tuloze muke naye nga bonna teri agenda kutuyamba bassebo ne bannyabo. Kubanga kino ekikolimo kyo weekiri tekivuddeewo. Ngenda kwogera ku kikolimo kino oyongere okitegereza bulungi. Ngambye nti kabaka ono Sheba mwe muva kabaka Kintu okujja n'okukola Obuganda. Era nina ensonga ze ngenda okwogerako wano eziwera ezifaanana n'eza Isirayiri mu Buganda obeeko ky'oyiga. Ensonga ezo njagala nzoogereko obeeko ky'oyiga ate nkomeko ku kikolimo. Buganda erina ebifaanana ne Isirayiri bye bino. Erina enteekateeka y'obukulembeze n'ennambika yaabwo ey'amagezi. Ekyokubiri, obwenzi yalina nayo ng'erina obwenzi mu bwakabaka nga Sulemaani, kubanga kabaka ya buli mukyala gwe yayagalanga oba mulungi ng'amukuggyako ate nga weebaza. Ng'oggyeko kabaka Mutebi kuba kati ye yatuusaamu. Ne bakabaka abasooka nabo nga benzi nga Sulemaani ebifaanana. Erina obusamize ng'era bali bwe baatandika okusamira, naye erina obusamize obungi obuyitirivu. Ensonga erala efaanana Isirayiri erina okusembeza abantu ng'omutima gwa Dawudi obutasosola. Ng'oggyeko kati okutuuka yeggwanga eryali lisembeza abantu ne libasembereza ddala okusinga amawanga amalala. Ekyo tekiri mawanga malala. Ekirala ensonga endala erina ettutumo ng'erya kabaka Sulemaani. Tuvoya Buganda nakati ekyatambula mu mawanga amalala n'abantu baagala okuyiga olulimi luno n'Abazungu. Erina ettutumo ngamba Buganda byefaananya ne Isirayiri. Lwakimaga tulimu omusaayi ogwo naye nga siga nti guli mu Buganda wokka, wabula mu Uganda kubanga obwakabaka bwagenda busaasaanyi. Tubula Mwankole bwaliyo, Lusoga, Toolo, Bunyolo n'awalala ne bugenda nga bweyongera. Kubanga mulimu omusaayi Omuyisirayiri kugatta n'amawanga amalala, Rwanda n'amalala, Ethiopia n'amalala mangi agalimu omusaayi ogwo. Naye njagala kusinga kwogera ku ggwanga Uganda ate nga Buganda y'ensibuko egatta. Awo mutegedde bulungi. Buganda yerina olulimi olugatta eggwanga Uganda olw'obuzaalirwana.
ng'oggyeko okuteekamu Oluswayiri n'Oluzungu. N'ebigambo ebyo nkomawo temuvaawo nyongere okubannyonnyola.